olunaku olwaleero nine mwana mulenzi choka banaye boyfriend wa Vanessa J-Cuts. How are you doing? I'm okay. How are you, Evelyn? I'm okay. Oli bulungi? Ndi bulungi mukwana. Relationship ekutwala etya? Simbi. Oli awe yaga. Bakufumbira akuji kumacha? Yeah, bannange emirembe gy'obugi nga jaggwako. Bakufumbira ki? Ekyenkya ekiri seasoned. Oh! Neche ekirala? Ekiri marinated. Marinated, yeah. That's how Lucy calls it, yeah? Okay. Yeah, namata. Namata. Who is J-Cuts nga ovudde ku bya stage? J-Cuts nga ovudde ku bya stage, ovudde mu by'okuyimba. What kind of person are you? I'm a businessman. I sell phones, smartphones. I'm a musician, of course. Nazalibwa Masaka Road. Bayitawo Kyabadaza. But nkulidde Luweero. So I'm proud to say I'm from Luweero. Okay. But I was born along Masaka Road. Basically, music mazemu emyaka ndoza nga 7-8. Oh. Yeah. Wategeredde nti kati nina okuba nga nnyimba music. Gwali mwaka ki ogwo? That was 2018. 2018, 2017 there. That is when I started my music career. Era still from Luweero. From Luweero. Yeah. Olowooza bannayuganda baku appreciate nze ne music wo? Nnyo. I've seen the love. The love is too much. Okusingira ddala kana kayimba kafa ka mad over. Bambi abantu bandaze omukwano bakoze challenges bazinya amazina ga buli kika. So mwebale nnyo bambi, mwebalire ddala. Nsiimira ddala. Buzibu ki bw'oyinza okugamba nti Evelyn nfunye obuzibu mu music industry naye ate buno obuzibu bwe busingidde ddala okumbeerera very challenging kukyanga ntandika oyimba? Obuzibu ndowooza buno obuzibu buli muyimbi abuyitamu bwa promotion. Promotion is very expensive. Osobola okukola video ey'akabi nekikwanguyira kuba osobola okuba ne director nga mukwano gwo. Osobola okukola audio ey'akabi nga n'essimu kyaliwo kitegeera. Byonna ebyo byanguwa naye promotion ne woba ne bakyali ku buli TV basobola okuba oluyimba lwo ne bigaana. So eyo Katonda yagyesigaliza eringa mitima gy'abantu. You never know when you're going to make it. You never know which song is going to make it or how. It has no formula. Tewali kakodyo katuufu kosobola kusuubiza muntu n'omugamba nti nze ngenda kukolera hit okitegeera. So that is the hardest part of it. Era bw'oba oyimba bambi sala gy'osika okusaba sabe sala ya promotion ye yonka. Yetaaga kusooka kusabira nga tolina kusabira studio. Nga tonaba kunoonya audio, tonaba kunoonya video, sooka osabe sala ya promotion. Kuba tomanyi ozuukira ku macha n'oyimba akayimba without any coin. Nekakuba. Okitegeera, because I wouldn't say this is the song that I've invested in much. Okitegeera. And I wouldn't say this was the time I was very serious about my music. You understand? But this has been one of the times at my lowest. You understand? Because responsibility, number one, you get responsibility along the way. Okitegeera. So katutuke kiseera nolaba nga mizani tekya balansinga. Remember, music you put in, and you expect to get later, not now. So this kibaddewo at my lowest. But I'm so grateful because kindaze nti nno oba kikulage naawe ali eyo nti amaanyi si go gayina, Katonda yagayina. Olabadde kawo n'olyangu oyagala giving up? Mirundi mingi nnyo. Ki ekikuza engulu? Ekinziza engulu okuyimba gulinga muzimu. Okuyimba abanga mwana gw'ozadde nga tannafa oba nga tonnafa tosuubira kukomya buvunaanyizibwa gy'ali oba gy'oli. Either yakulinako obuvunaanyizibwa at a point oba omulinako obuvunaanyizibwa at a point. Okitegeera. So that is how it is made. You're supposed to hustle until death.
So when music comes into your life, definitely olaba abasajja bamyaka 4 wadde tannakikuba ninga alina obuyimba afazali adda mu kadongo kamu ninga asigadde akola ki asigadde ayimba. Beautiful but unlucky. Yali real story? That was a story. That was a song that I wrote for a certain musician mu kaseera ke naye we yali at the lowest. But unfortunately olimba nataluyimba natalwagala kaluba yina natalulabamu natalufiiringa okitegeera. So I'm a vocalist, I'm a writer, and I have access to good producers. I said why not, let me just make the song. Mu nnyimba z'olina luyimba kirogamba Evelyn luno luyimba lwogera ku nze baluyita ndi wa mukisa. Oluyimba olwo akaseera akalugamba ndi wa mukisa okubeerako naawe mama, you're the reason I'm winning bwe mbanga ndi naawe. So akayimba ako at a point I had a partner that kalinga bulaba bino ebyendongo omuntu asobola okulaba nti olinga atamuliiko ninga tomuliko because abantu bangi ababa bakwetoolodde naddala abakazi naddala katifa abasajja when you sing love songs abakyala bangi ababa bakwetoolodde baleetera omuntu oyo gw'oba oli naye okulowooza nti maybe there is something going on or you're not entirely with them baba abuusabuusa okitegeera. So I looked for words that can explain how I feel for that person and how grateful I am that that person is with me. You understand? So that's why I wrote that song. Which person is this? Jali. Yaliyo okay. Yaliyo byali bya then. But manyi biri now. Yaliyo we nawandikira kayimba. Unfortunately, it didn't hit at the time. But you know, I'm definitely going to give you all that music back and I'm going to make videos for it. Mugenda kuba muziraba. Between Madova ne recent releases zoina olowooza sound wagenza akyuka atya? Kati okusinziira nze ntunulira nnyo ekintu abantu kye bajja baadoptingako not only here but even countries around us. Kati compa style was very appreciated in Tanzania, you get, and it's a good sound. It communicates better, especially when you sing about love. Someone can relate to it even if they don't understand the language. You understand? So people have been calling me in Kenya, people have been calling me in Tanzania just because of that song, but basically because of the style. Because of the style of the compa vibe. So I would say soundi wange akuze okusinziira ku nnyimba endala ze mbadde producinga because now nayiga nti kati osobola okutunuulira kiki ekitreninga mu nsi endala ne bwe wataba wano wammwe nawe osobola kitandika wano ewammwe actually ne kikola mutalemera nnyo ku kikadde. Okay. Would you date your fan? Would I date my fan? Bafaani bantu bazibu nnyo kubanga asobola okuba faaniwo leero enkya naba faaniwo omuntu omulala. So I wouldn't advise any artist to date a fan because they love what they have just seen there. And someone else would come ngali better than you, still that fan would go for that person. Yeah. What is that one thing choice mu relationship chogamba when if na relationship eddako sijja kikola oba kisagenda kola mu relationship gyendimu kale chotagenda kola mu relationship gyolimu sigenda kola mu relationship gyendimu ekisooka bingi naye kale kankuweyo nga bibiri. Ekisooka obutayanguwa ku reactinga mangu ku nsonga okitegeera. For example, something can happen on the internet basically kuba kati ebintu byaffe bisinga bisipakingira nnyo ku internet osobola okuba nga gwe naawe kenyini gwe bakisazeeko ekigambo tokimanyi nga kyatandise okusaasaana so oba oli awo omuntu nakubira nagamba waayi wakoze kino wakakasa gwe wakikoze okitegeera something of a sort. So obutareactinga naddala ng'oli mu limelight, don't react to everything as fast as you've seen it. Okitegeera. And I don't want to react to anything before nga sinaba kubuuza oyo omuntu gwendi naye mu relationship. Kitegeera. So mba njagala nnyo nensuka nenjogerako naye n'amanya kiki enjogerako. Mba naye ayinza okuba nga kyekanze weekanzi nganze. Ekirala
you don't promise. Sagala nnyo kusuubiza kubanga simanyi lwanca werubeerwe lunaabeera ate ebintu binyiiza omuntu n'akusuubiza n'atakuwa okitegeera. So ebintu ebyo bitwawula nnyo n'abantu betwagala. Oluusi oyinza okuba wandyagadde omukolera ekintu naye n'otasobola busobozi, but just because you promised to do something omuntu kimusigalako ku mutima. So kiba better n'otasuubiza osobola kyogerako n'omugamba nandyagadde okukolera ekintu weekiti ne weekiti naye n'otakyeyama n'otakyetema nogaa nti nja kusobola okukolera ekintu weekiti ne weekiti. Okitegeera. Okay. Gwe ekirooto kyo kisaawa zino Jekats? Fame, money or legacy? Njagala nnyo ssente era n'abandaba eyo bannaye on the music scene baweerere mu booking. Bookings have started coming, but I need more. Please make me busy. Make me busy. I want money, first of all. Secondly, I want a legacy because aneda mkwano komao nakuuza ku bintu bisatu kiriwo ekisooka n'olondako money. Singa kwagala ssente. Legacy tubifaako. Legacy. Of course bwoba ne ssente osobola okulekawo legacy. Ebintu ebisinga byangu. Soko sibula omulabi wa Spark TV. Omulabi wa Spark TV. Amanya Jekats Music. Tubadde ku 21 questions ne Evelyn. Ogambye you have the sweetest voice. On the microphone. Okay. Tubadde ku 21 questions ne Evelyn. Aina sweetest voice on the microphone. Nina kayimba kapya kengende okuta. So njagala mukalinde bakayita addiction. You're going to really be addicted to that song. Okay. I'm sure you're going to be addicted. So don't touch your dial, Jekats Music. All right. Munangira nga Jekats wakugambe don't touch it. Bambi era teweerabira kubeera ng'ogenda ku Google Play Store downloading app ya Numida. Banensi bankujukiza gwa ina business. Njagala obeere ng'olwa 21 questions nenga ne business yo etambula bulungi. So genda bugenzi ku Google Play Store downloading app ekigambo nga bw'okirabaawo. Nabagamba olitaka kintu kimu ndaga muntu leka simanga genda kusimba line wa chairman simanga ku stamp ogenda wewole sente nedda. Numida akola sente awo nyine woba otudde musawa 24 ate ebintu bitambulira bulungi. Obanga yeeyeko butongo seeya buseeya. So genda bambala olunaku olw'enkya musule bulungi. Bye bye.